twatambuzanga entambula eyasobokanga naye byabanga bigere na gaali bicycle mwanyina omulungi ye kakati taata bwe yategeeranga amawulire ago naye tewabanga kuwandiika bbaluwa byabanga bigamba abantu baali balina obwesigwa nga gye twatandikidde nti abantu baali baagalana abantu baali beesigaŋŋana taata yatuukanga senga yatuukanga ewa taata n'annyonnyola taata ebyabaddewo era n'amutegeeza ensonga bwe yamutegeezanga ensonga eky'omukisa omulungi ennyo ekyaliwo ebiseera ebyo nti abantu baabeeranga baawamu olw'okuba nti entambula yabeeranga nzibu era wagendanga okwesiŋŋaana nga muto wa taata yasenga Nateete muto wa taata omulala yasenga Kampala olugendo olwabanga olunene nnyo ndowooza kwabanga kuvanga wano Kitebi na Mukono tibaasinganga waawo kakati senga n'agenda ewa taata n'amunnyonnyola ensonga ezo taata n'atandika okutegeeza ku banne mu mbeera esoboka era wabanga oliawo ng'olaba Peetero akuyitako kagaali oba ku makya oba kawungeezi agenda Nateete ndowooza ye Peetero alagawa tuyiseeko kagaali essaawa zino Peetero olagawa taata antumye wa taata muto we Nateete bannange atwala bubaka yani falasiko ng'akedde nnyo okuyita no falasiko talime falasiko kiki olagawo amangu eriyo mutawaana nedda teri mutawaana taata antumye wa ssenga gundi ebwayise ekyo kyewayogeddeengako beesigaŋŋana baabanga n'okwagalana kuba kati ebiriwo mu famire senga tetujja muyita senga weguli tetumutegeeza mu mikolo gyaffe ajja kugiroga tujja mugamba wabula ennaku ng'onoogazimbawa era ssebo okumanya nti abantu baali bantu ddala ebiro ebyo nze Cosma Mugaru ndi muto wa mukulu wange Lusambu ate ng'omwana owange yagaba omwana w'oli abako yesebo tebaabanga nti baavanga wa taata omuto oba taata omulala kitwale nti taata omulala kyekyo kyennyini tebaabeeranga nti nze benzadde muko agaba muwala wa nedda olabye okunyweza oluganda kakati oyogedde ku kigambo ky'okukumbira ennaku baazigabanga nti ennaku z'omwezi bweziti lujja kuba lunaku lwa Sande oba lunaku bwe naye okusinga ewaffe mu byalo tukozesa nnyo olw'Essande n'olw'Omukaaga ekita ky'omwenge mugenda kukitwala ewa taata wammwe Namasuba ekita ky'omwenge abawasa mukireeta bifo nedde kati okwogereza tuli kwogereza tetunnatuuka kwanjula twasoose okukumbira ewasenga ewasenga kwe kukumbira ne tutta ekyama olwo kyama tukisirikidde era omwenge gutandika okutambuzibwa tutandika okugunywa tutandika okukyala mu bataata by the way omukoyo agendanga mu bataata abo bonna n'akyalamu webale nnyo kwekwogereza mpulira kaakati olwaleero ffe tuzimbye ekidaala ewa ssenga tukoze embaga ewa ssenga tugenza okukyala ewa ssenga olw'ekyama tuba tukyakikuuma abasiraamu bawoowera nayo ewa ssenga kakati abasiraamu bo ate nabo balungi nnyo mu mbeera eyo nti bo tibalindiriza era ssebo ffe mu pulosesi eyo okutambula okugenda ewa taata gundi ekyama kyafanga sikutegedde bulungi ekyama kyafanga kitya mu pulosesi ey'okwogereza ekyama kyafanga kyayabikanga muwala wa gundi bagenda mumuwasa naye muwala wa gundi ewaabwe balina emize era abakuba akawasa embeera eyo yeetaagibwa nnyo awo wonna twabanga tusaka mawulire agakwata ku nnyumba eyo
omuwala oyo bamutwala naye ewaabwe tibafumba. Tuddeyoko kyekiri ekita ky'omwenge ky'oŋŋambye nti bwe yakwatanga ebita by'omwenge n'agenda ewa taata gundi n'ewa taata gundi n'ewa taata gundi mu nnaku ez'enjawulo. Kaakati nga batuukayo ne banywamu olwo ne babaako n'engeri gye boogeramu. Obulungi ennyo era muto wange nze olwaleero nebaza Katonda nnyina omukisa sigendangako ku poliisi tibampaabirangako mbuga. Olwaleero nnyina ebintu bye njagala abantu baddemu beefumiitirizeeko. Tiwali nsonga n'emu olwaleero etwonoonera ssente zaffe, etumalira biseera byaffe na kuyombagana n'abantu bannaffe. Okimanyi mwami Ssekamatte nti olwaleero ova wano n'ogenda e Nateete n'ogulayo poloti n'otabuulira muliraanwawo weeno na weeno ne batamanya, naye ggwe n'ogula poloti n'okusasula n'osasula nga chairman akuguzizza poloti ne landiroodi oyo akuguzizza poloti bava Masaka. Obulungi ennyo. Bwe bamala okusimba empaanyi buli omu n'addayo n'enjawulo yaabwe nga bagiridde, neiba n'akomawo akawungeezi nga basimbye olwanyi n'alusimbulawo ne mugenda mu mbuga. Kati muli bantu ki olwo? Muli bantu ne mudda mu kulwana kuyomba. Ekituufu kyandibadde ki? Ekituufu kyandibadde nti landiroodi abeera Masaka, azze olwaleero nze Ssekamatte ngenda kusasula poloti eno. Ssekamatte tosasula poloti nga muliraanwawo wa wano n'owa wano taliiwo. Kubanga yagenda okukuula empaanyi era akutwala embuga. Kakati 10% gy'ogenda okusasula ero si yaki? Ng'agenda okukuula empaanyi ataddeko omukono. Olabye? Kiraba. Kakati olwaleero mwe abasomye ennyo oluddala amagezi mulina, mwagalana, mutyaŋŋana. Tulina amasome naye amazaale gajja kutusangayo. Era ssebo nze olwaleero obulamu bwe ntambulirako bwonna bulamu bwa kyalo naye ate neesiŋŋaanye nga ne wano e Kampala bukola nnyo wabula busooba. Wano e Kampala bukola nnyo naye bukola ki? Busooba. Naye gwe tolaba abasajja bawandiika ku tekisi zaabwe ku bidduka byabwe emabega nti si Robert Shuwa. Gye bali bawandiikako. Era okimanyi nti mu kwogereza wali ekita ky'omwenge wataate Namasuba, wataate Nateete, wataate Mukono, ogirabye nti eyo ye Siro. Batishuwa okwekenneenya. Era omukyala wamutwalanga nti oyo gwatutte mukazi era ajja kufumba era n'afumba. Olwaleero abalungamya bansanyusa nnyo batera okwebaza nti taata weebale wazaala bulungi ono teyakusala naye owagundi awo yamusala emagenda n'amadda yagenda ku luzzi okunona amazzi ne bamutwala n'ekidomola ne bakiri. Bannange yamusala amagenda n'amadda bwe yagenda okunona amazzi baamutwala n'ekidomola ne bakitwala n'embumumpu n'enkata. Naye omwana ayise emitendera giri ddala ayinza okusala embeera eyo tasobola. Kakati ssebo ndowooza okwo kwe kwandibadde okukyala oba oli awo n'ebirala ebigenderako naye mu mbeera entuufu bwete bwe yandibadde. Tukuume ebyama mu bantu baffe abatuufu, twesige baliraanwa baffe, twesige mikwano gyaffe. Olwaleero nsaba kubuuza muto wange ekibuuzo. Olowooza mu mwezi oyinza okufuna amasimu ameka abakubira nga bakubuuzaako bubuuza? Oli otya ssebo? Muli muti eyo? Banaye mbabuuzizaako mbadde njala kumanya. Baayi ssebo. Naye nga bakyaliyo nga batono. Mpozi maama wange ye atera okikola naye abasigadde sijja kulimba. Okirabye? Kati abantu tetukyalina kwagalana, tetukyalina kwesigaŋŋana, naye olwaleero mmwe bannakibuga waliwo kye mwayitanga window shopping. Olwaleero oyo embeera y'ensi eyajjawo tekikyaliwo. Naye olwaleero mwami Ssekamatte otera kufuna mu mwezi mu mwaka abantu bameka abajja okukyalirako either ku woofiisi yo oba eka. Nti mbanenze kubuuzaako eddakiika 2 naye ngenze ssebo weeraba bameka mu mwezi mu mwaka. Abantu b'ennaku zino bazibuzibu.
naye nga bazibu neneyibawo osulawo ng'opangisaawo naye nga tomumanyi. Naye nga olowooza nti olwaleero waliwo omuntu asobola okweyimirirako yekka ne yeemalirira n'abeerawo nga ye yekka. Ate tekisoboka ekyo. Olabye nti weetaaga banno era twetaaga bannaffe. Kakati mu mbeera ezo zonna nkubiriza baganda bange mwenna gye muli be ffenna gye tuli, at least omuntu omutuufu yandibadde ne banne babiri basatu baasobola okunyumyako nabo, baasobola okubuulira ku nsonga. Olwaleero mbadde ku mawulire omwami munnaffe omu w'Ekannungu asse omwana we wa myaka 7 amutumye ku dduuka, amuwadde ennusu 1,000 agenda agula sigala we wa nnusu 5, wa nnusu 1,000. Omwana watuuse ku dduuka n'agula sigala wa nnusu 5, 5 n'abigulamu ekindaazi era n'akirya. N'akomawo awaka ne sigala n'amuwa taata, amuwadde wa nnusu 5. Taata n'amubuuza nti nakutumye wa 1,000 lwaki oguze wa 5? 5 biriwa ng'omwana atalamaggaawo. Taata n'amukwata n'amukunya emimwa n'amunyoola ensingo era omwana n'afa lwa nnusu 5. Era mwami Ssekamatte okimanyi bulungi nti olwaleero waliwo omuntu ayinza okwewola ku nnusu 2,000 n'atagizza ku ssaawa ze yayogererako ku lunaku lwe yayogerako mu biseera bye yakusuubiza. Naye bw'obeera ne mukwano gwo mugalu ne munyumyamu, okimanyi nti mugalu ayinza okuga nti ezo zeesonyiwe. Era naawe n'okkakkana mpola mpola olwa mukwano gwo muganda wo munno counseling gy'akuwadde. Naye okimanyi nti bw'obeera wekka onyiiga nnyo era onyiiga era onyiiga era onyiiga era n'onyiiga. Bwe kiri mwami Mugalu, nsaba tubegeko wano ku paati y'okumbira awo tugituukeko katono, tuddeyoko wali wayingira secondary, ng'oyingira secondary tubegeko katono awo tujja otandikira pulogulaamu eddako. Obulamu bw'ekyalo olabika bwakunyumidde nnyo nnyo. Bwe nnyingira senior secondary school mu Sembabule district mulimu senior emwezeemu era ng'eri ku Sembabule ku district, naye nze obulamu bwange njagala nnyo amasomero agali mu missionaries. Kakati essomero senior yali etandise ebiseera ebyo yali y'Abakristaayo, Essembabule siiyo. Nze omu ku bapayoniya n'entandika. Ngenda okudda mu mayiro 7, ku luno nali neeyongeddeko mayiro 1 nga ntambula mayiro 9. Ng'otambuza bigere. Okuva ewaka ku makya mayiro 9 ne ngenda ku ssomero, ne ntuuka ku ssomero ne nsoma akawungeezi ne ntambula ne nkomawo ewaka mayiro endala 9. Ne watuukanga biseera ki? Wakeeranga kyenkana ki? Ate olw'okuba nti ensi yali ya bisenyi na ttale, ate tiwakeeranga nnyo kubanga mu ttale wabanga otyamu embeera eneebaawo. Naye wagenda ng'odduka ku makya n'akawungeezi wakomangawo ng'odduka. Ku ssomero watuukanga ssaawa mmeka? Ssaawa 3, ssaawa 2:30. Mayiro 9 n'odduka ssaawa 3, ssaawa 2:30. Naye kikwewuunyisa nti nasobola okusoma. Nze bwe nali nsoma primary sijjukirako lunaku na lumu kusoma ku kye bayita prep, kusoma ku kye bayita revision. Wakeeranga n'ogenda ku ssomero n'otuula awo, musomesa n'asomesa ku lubaawo, wali ssaawa 4 ne ziwera ne mugenda ne mukuba akapiira, essaawa ez'okuddamu okusoma ne zituuka ne musoma, 7 ne bakuba ekide ne mugenda ne muggyayo amawulu gammwe ne mugaya, ne muddayo ne musoma, akawungeezi n'otambula n'odda eka, watuukanga eka kiro n'onaaba, olumu n'oggyayo embuzi ku ttale, ne weebaka n'enkya bw'otyo omwaka ne guggwako. Ebibuuzo ne bijja ne okola n'ofunamu ekyenda kyo. Ffe ab'ekyalo tuli bagezi.